okujja n'embeera omu ku basembyeyo okusaako omukono tekize lwa kabenje kintwalidde obudde nga neebuuza ku bantu mateno nagiwulirako katono nga tuli ewaffe mu NUP mu meeting ey'omunda naye kinajjukirwa nti sibaddeewo nze ebiseera ebiyogerwa kino we kyakolera nali siriiwo nali mulwadde. Bwe yabadde ayogerako era eggwanga olunaku lw'eggulo omukulembeze w'eggwanga luno John Yoweri Kaguta Museveni yakasizza nti ssetteeserezo w'eggwanga mufumbekeddemu obuli bw'enguzi era n'abeera nti tewali mulyake gwe bagenda kuttira ku liiso. And political leaders that steal government money are corrupt and will be crushed. There are, however, other actors that get bribes from foreigners to work for foreign interests. These are both corrupt and traitors, and we are monitoring their activities. Obulyake n'enguzi eri mu Paalamenti bye byawaliriza abaka abakulemberwa Ow'Emyaga Theodore Ssekikubo okutandika okukuŋŋaanya emikono basobole okwanja ekiteeso mu Paalamenti ekijja obwesigemu bakamiisona bana be bagamba nti beegabanya ensimbi akawumbi kamu n'obukadde 700 nga beesiima olw'emirimu gye baali batannakola. Enteekateeka eno ekyagendera ddala mu maaso nga bugolo nga neera ababaka ba Paalamenti ab'enjawulo bakedde kuwaayo emikono gyabwe. Honorable Jonathan Musinguzi nga yakiikirira abantu b'entuŋŋamo n'owa mukono municipality Honorable Betty Namboze Bakireke be bamu ku batadde emikono ku kiwandiiko nga bano boogedde ensonga lwaki bakoze kino. Okussa signature kuno tekitegeeza nti tulina gwe tugoba naye tugamba twewa omukisa nga Paalamenti ensonga eno eyogerweko. Abooluganda bagezaako okugireeta mu ddiiro tebaweebwa mukisa. Abalala ne bayagala n'okugiyisa ebbalibbali nga bagiyita point of procedure. So kiba kibi abantu nga bakwogeddeko ebigambo ne mutatuula kubyogerako. So nze ndowooza kino kigenda tuyamba nti bwe tunaamala okikubaganyako ebirowoozo era kyensaba banange basayininge twewa omukisa nga Paalamenti tukikubeko ebirowoozo tukikubeko akalulu tukimale. Abagambye nti signature ye gyatadde wano si ye ng'omuntu y'abantu abantu be boogedde abantu bakooya obubbi mu ggwanga buyitiridde ne president yabwogeddeko State of Nation address ate yatwogeddeko naffe ffe abantu ababiri kubba mu Paalamenti nze banjogereko nti Paalamenti mulubabbi nga babbi tubamanyi tulina okubaanika azibya azireete bagende bazije ku banka zabo bazitwale ku account ya Paalamenti bazize. Twogeddeko ne Honorable Ssekikubo wabula nga talambulula mikono emeka gye baakakuŋŋaanya ng'agamba nti no baakukikola ku bbalaza ya wiiki ejja. Nti mutugumiikirize ndaba n'omubaka ayina omukono omulala gwaleese nsaba mutugumiikirize tugenda kusoosotola ensonga zino ku lunaku olw'Emmande tujja kubanga tetukyatwala buzibu bwa kwetikka mu nsonga zino tujja kuba tetukyatwala buzibu bwa kwetikka mu musango guno tujja kuba tugulwabirayo. Ono agamba nti bo miisoni gye baliko yagoba bakamiisona aba National Speaker Nta Among n'asaba ababaka baleme kutya. Tunoonya abakomisoners baffe bana bokka bwe bati mutuwe chance tugogole nga president bwe tugambye. Ati Yasekanjako yakusakidde eggulu lino ku lwa KSTV agaleero.